Gwezi omwaka mulamba bukyanga Lukonge Ivan abasinga obungi gwe mwali mumanyi nga Jajja Bin ava mu bulamu bw'ensi eno. Jajja Bin yava mu kitundu ekyeboyogerere ku ssaawa 9 ez'ekiro okusinziira ku mboozi twakola mu biseera ebyo okujja okulaba munywanyi we yali asangibwa mu bitundu eby'e Kawempe ku kyalo ekiyitibwa Jinja Kaloli. Jinja Kaloli kye kyalo kwenyimiridde era nga mu emabega wange oba gite background bw'otunula bw'oti waliwo kalina eri mu kala eringanga eya green erina amabaati amamyufu erina n'engogo obulungi ennyo. Wano obulamu bwa Jajja Bin oba muyite Lukonge Ivan amanya ga ag'eddala we bwakoma. Ennyumba eno gy'olaba mu background eno zaali ziwera ssaawa nga 9 ez'akawungeezi n'ekwata omuliro. Era Jajja Bin oba Lukonge Ivan baali mu muzigo gwali gusooka side eno. Omuliro ne gukwata era ne basirikira mu kisenge omwo. Poliisi n'abadduukirize bagenda okukola kye basobola okukola okulaba nga bataasa obulamu bwabwe naye nga buteerere nga bamaze okuba nga ate basirika era bisirinza bye bajja waggulu awo. Ekyalo kwenyimiridde ekiyitibwa Jinja Kaloli kisangibwa Kawempe. Bw'ojja n'otuuka ku Rubies Kawempe ekkuba eriyitamu ng'ojja ku ebbala eyitibwa Los Angeles awo bw'oyambuke n'ojja mu kifo kino era nga Lukonge Ivan kati mwaka mulamba zembuyaga ezikaza engoye ono yaziikibwa dda. Naye poliisi bwe twali twogerako nayo yatutegeeza nti bwe bajja okukima oba okulaba ogubadde waneeno waliwo omuwala omu gwe yazze okulaba gwe basanga ng'atudde awo era yabaddamu n'abagamba nti abo bajiridde mu kisenge ffe nga tuli mu jiddiiro. Jajja Bin oba Lukonge Ivan bwe yajja mu kitundu kino yajja ssaawa 9 ez'ekiro naye enkeera waliwo omuwala eyajja era yitibwa Patricia. Patricia bwe yajja ku ssaawa 4 ez'emisana babeereyo kiro ku ssaawa 9 babeereyo obudde bw'emisana bwonna naye obudde obw'akawungeezi ku ssaawa nga 9 ennyumba n'ekwata omuliro. Baaliyo babiri abawala okwaliko Kayitesi ne Patricia. Jajja Bin alumezi gwe baali naye Patricia ne Jajja Bin oba Lukonge Ivan bajjiira mu kisenge kino kyolaba wano era Kayitesi poliisi n'emugombamu obwala n'emutwala egende maaso okulaba nga ate okola okunoonyereza. Nze Sonko Muhammad katweyongereyo nga tuweza omwaka mulamba ogwa Jajja Bin bukyanga ava mu bulamu obw'ensi eno nga tukuzza emabega biki ebyaliwo era tukomyewo ku kyalo kino okwogerako n'abaawo n'okuddiza akatambi emabega na biki ebyaliwo n'abaaliwo. Nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyeka na migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Waliwo nzidiwaawo ndinubawaawo mweyafiira musawo zalinga saa 10 z'emisana. Muntu waffe nnyo muntu waffe kuba ayina n'omukazi gwali gwe lubuto omukazi ali lubuto. We wano Polisi watamatiriza leo jikiro
yoyo yennyini ekifaananyi kyekyo ne mulinde kukuba amasimu yetokuba tobakubira tokuba osindise message mulinde ko demo soko jemulo ko tubana bazote batunyenya soko jemulo kiki ne kijjamu yoyo yennyini ejja onakola nesuda nga wengi mwali mumanyi yajjawo ko wanene emisana omanyi mutuyambako petulonde tugende kunyonyola abeewaabwe tubabuulira matata wamaze emyaka 3 nga tamulaba mumu abatutaasa otwala ino information tunagenda ku police yajjanga mugenyi sembera koko banene ono mukyala tunyonyola baddo gamba sagala agenda kugenyi bino in fact si bibi netunyonyola mugambe nti yajjanga mugenyi wabula nze kyemmanyi bamuyita bwisi yajjanga mugenyi omukyala talina nawe osobola obulwa omuntu ate ono omuntu mukulyetegera osobola obulwa omuntu wabula nze njogera amazima kuba oyo omuvubuka nze namulabulabiji ng'akutte mutabani wange ng'amugjeeyo waggulu n'amukomyawo wano ku dduuka kusawanga mmeka saawa zaalinga 8 n'ezigwamu 8 n'ekitundu ya ku saa 9 bwe bamane bukwata yakamukomyawo saa 9 saawa mmeka ez'ekiro ez'emisana yakamukomyawo mutabani wange 15 minutes ng'amukomezaawo wano wansi zaitaluza anti yajja kumakya yakomyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto eno wansi omuliro gumale gukwate waitawo like 15 minutes omuliro ne gukwata nga maze okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulabako bano temwamanyako like enkolagana yena n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali wabula omukwate gwe balina okubuuza buli kintu jaffe tukyebuuza baali bazze kukolaki bannaye tetumanyi ge tetugenda kunnyonnyolamu ki bantu bamuzaala kayunga gye bamuzaala naye leero njogedde ne taata we n'agamba amaze emyaka nga 3 nga tamulaba naye nze mbadde embeeranga naye n'abalala alina omukawala mukazi alina olubuto muganda w'omwali bweru tumanyi kati mugenda ku polisi Kawempe mpozi wetudda kukubo wali mabega omusibe bwe wali omumanyi olunaku lwe lwasooka yakayita bulesi n'akaleeta wano wansi naddawo n'ayamba ate omuliro ne gukwata watwala omuliro ne gukwata Musisi, bakubira abantu esimu yesokojje. Sokojje. Hey, yawe netokuba. Takuba simu. Ya ageza munyivu jamuka kulane. saawa zaalinga 8 n'ezigwamu 8 n'ekitundu ya ku saa 9 bwe bamane bukwata yakamukomyawo saa 9 saawa mmeka ez'ekiro ez'emisana yakamukomyawo mutabani wange 15 minutes ng'amukomezaawo wano wansi zaitaluza anti yajja kumakya yakomyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto eno wansi omuliro gumale gukwate waitawo like 15 minutes omuliro ne gukwata nga maze okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulabako bano temwamanyako like enkolagana yena n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali wabula omukwate gwe balina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, twebaza okutugobera ku Good Talent. Ne leero mboozi ya nnaku maziga
kyenyinza obbagamba Jajja Bean mwenna mbadde mumanyi bulijjo ye Lukonge Ivan amanya agaddala nze mbadde mmanenjawo okumala akaseera paka weyeebuzaabulizzaamu mukubaawo mwaka guwedde mwezi ndoza nga gwa 6 we namuteeramuuko naye amawulire gembawo si malungi. Jajja Bean yafudde era yafiiridde mu muliro ogwakutte ennyumba gye mulaba wano bayitawo Kawempe ki Kawempe Jinja Kalooli wantu li bayitawo Kawempe Jinja Kalooli tuyimiridde kuki ku njoki wewali kalina ku njuki wewali kalina yakutte omuliro obudde zaabadde saawa nga 6 saawa 10 ez'akawungeezi muliro we gwakwata Jajja Bean yalimu n'abawala abalala 2 be bantu 3 so omuwala omu ne Jajja Bean ne bafiirawo. Omuwala omu ye waali poliisi muyinanga suspect tugenda batwongera okubawa emboozi zino naye gwe mulaba ono gwendi naye ono Josh muyimbi era abamu ku bayimbi benkola nabo nga nze manager waabwe era yabadde asinga ennyo okuwangala ne Bean akaseera kano nga nze ntambudde ngenze mbyange ebirala naye simanyi ebigambo bituweddeko. Jajja Bean afudde alese omukazi olubuto lwa myezi 5 manya tetumanyi ngeje tugenda kunyonyola mu family taata we tetumanyi kale tuli mu mbeera yakatu tugenda ku police Kawempe but we details because yajiya muliro ku Lwokuna kusaawa nga 10 ez'akawungeezi poliisi nejja ne bakwatira wano bangi ne ffe tubadde tetumanyi so tugenze tukyamula tutandika okumunoonya ne tukozesa ways zonna paka etugguse ewali ennyumba eno so tugenda ku Kawempe ku poliisi kubona babadde batunoonya tulabe naye twogera Jajja Bean embuyaga ezikaze engoye era yafa n'asooka bulwako abeewaabwe nze Sonko Muhammad Josh kiki tutandikiddeko ki simanyi embeera ya nnaku nnyo naye tugeza kugobya tulabe emboozi eno gyegenda okuggwera. Yoyo yennyini ekifaanyi kyekyo naye mulindeko kuba amasimu yetokuba tobakubira tokuba osinise message mulindeko soko gye muloko tubana bazote batunyenya soko gye muloko kiki ne kijjamu yoyo yennyini ejja onakola nesuda nga wendi mwali mumumanyi yajjawo ko banene emisana omanyi mutuyambako fetonda tugende kunyonyola abeewaabwe tubabuulira matata wa amaze emyaka 3 nga tamulaba mumu abatutaasa otwala ino information tunagenda ku police yajjanga mugenyi sembera koko banene ono mukyala tunyonyola baddo gamba agenda kukumulire bino in fact si bibi netunyonyola mugamenti yajjanga mugenyi wabula nze kyemmanyi bamuyita bwisi yajjanga mugenyi omukyala talina nawe osobola obulwa omuntu ate ono omuntu mukulyetegera osobola obulwa omuntu wabula nze njogera amazima okulaba oyo omuvubuka nze namulabira ng'akutte mutabani wange ng'amugjeyo waggulu n'amukomyawo wano ku dduuka kusaawa mmeka saawa zaalinga 8 n'ezigwamu 8 n'ekitundu yakusaawa 9 bwebamane bukwata yakamukomyawo saawa mmeka ez'ekiro ez'emisana mutabani wange 15 minutes ng'amukomezaawo wano wansi anti yajja kumakya okomyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto eno wansi omuliro gumale gukwate waitawo like 15 minutes nga ne gukwata nga maze okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulabako bano temwamanyako like enkolagana ye n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali wabula omukwate gwe balina okubuuza buli kintu jaffe tukyebuuza baali bazze kukolaki bannaye tetumanyi ge gyetugenda kunnyonnyolamu ki bantu bamuzaala kayunga ye bamuzaala naye leero njogedde ne taata we n'agamba amaze emyaka nga 3 tamulaba naye nze mbadde mbeeranga naye n'abalala alina omukawala mukazi alina olubuto muganda w'omwali bweru tetumanyi kati mugenda ku poliisi Kawempe mpozi wetudda kukubo wali mabega omusibe bwe yabadde kati tweyanze tujja kwongera
okitegeera omanye ensonga okuvaawo ne bannamawulire ne batabaawo sokwatemu otukolebwa nokavuna Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.